Yes, for additive UG mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade video no jimpeleka like comment section weri aho bakabontera mu comment section tosigana on following ambebaza era mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga muji following no kubanga muji kumyako mwaba subscribing akyamanje mwakola gwatana bakubanga o subscribing ngena kusaba subscribing atonyigene kade bagita for additive UG batumedeka abali Bahrain nasinza mugwange ya Omani mbagamba nti muri bakabi aniteira ebirabo byakyabifuna ebyabalongo mbina masa nkugambye omuntu ofuka nalongo ate ngo oli serebo obogenze kufa birabo mbina masa so ngati nabazade batubide n'omwana wabwe bajjanjabye omwana aganye kubanga ona olubuto nga olengera omwana bwati bwali bwatyo buyagongo bala kyali mwana mutyo myaka 7 naye omwana yina Bambi yagongo bala abazade bageza ko kubanga akola ki balwana mu ngeri yonna no kubanga bajjanjaba omwana wabwe naye ekirwadde kiganye zolengera olubuto bwe lwazimba webaze Katonda olw'obulamu bulungi bw'olimu nga tolina wakuluma banne mwebaze Katonda kuba tutebeezamu omwana obulumi bwalimu omwana ono akaaba obulumi olubuto lumutujja muri munda naye abalwadde abazadde bagezezzaako kye basobola naye embeera eganye bageza kubanga kola ki bageza kubanga bajjanjaba omwana ini kugamba mu ngeri yonna balwanye naye obulwadde buganye omwana olubuto lwongera kwepika bwepisi lengere kundigwe labe kundi engeri giryagejjamu abazadde bagezezzaako kye basobola kyovola munnange bw'obanga oli bulungi ng'oli kiriya tolina wakuluma weebaze omutonzi weebaze Katonda kubanga abantu balwadde lengera olubuto lw'omwana lwepika dengera olubuto lw'omwana omutono Bambi lwepika musajja n'obulamu tabugamba tabweyagaliramu obuto bwe tabweyagaliddeemu akyali mwana muto myaka 7 akyali muto nengera gwe bweyagongobala ekisinga okanga kyewuunyisa alya obulwadde buyinza okulumba omuntu naye ne bajjanjaba ne bigaana kati ssaawa zino abazadde bateekateeka kumulongoosa baagala kumulongoosa ate ebiseera ebisinga n'essejjale oluusi si nnungi ku ndwadde nga zino ebiseera ebisinga omuntu asobola n'okuyitirayo n'akola kinaafa sajjale si nnungi nnyo ebiseera ebisinga nazo oluusi zimanyi okuviirako abantu abamu okufa kwegamba bannange yeetaaga sajjale baagala kola kiki ekimuviirako kubanga olubuto ono lwepika kubanga abazadde Bambi akasente obulwadde bulidde akasente kangi kyokka ate saala katira akyetaaga ssente okola ki okumujjanjaba naye nga atijjukira bagezezzaako bikyagaanye kati bateekateeka kumutwala kumulongoosa munange oba onawo oli ng'oli bulungi tolina wakuluma oli mulamu tolina bulwadde bukuluma bwonna weesuneko kubanga abantu balwadde ate abantu balina endwadde ziri enzibu kati ng'obulwadde bw'omwana ono omuto bw'ati daba ekirwadde ekyemuma Mukama Katonda olubuto mbagambye lumutujja muri munda lumutujja bateekateeka kumulongoosa balabe kinaagenda kitya n'okulongoosa nako banna ebiseera bisinga oba okugendamu oba olina okusaba oveeyo ng'oli mulamu kuba nako si kwekwangu okulongoosa si kwekwangu ebiseera singa oyinza okugendayo ng'osuubira ng'olina probability yakola kiyakuwona ate nokakana ate nga munnange nga tebitambudde bulungi oba olina kwekwasa Katonda yekka akuyambe okulongoosa oba sajjale etambule bulungi kituufu oba olina okusaba ng'emazima si buli nti gwe balongoosa munnaye akola ki atereera bulungi nnyo subscribe ate onyigende kale Bambi omwana mulenzi ali mu bulumi obutagambika aniteira ebirabo akyabifuna ku speed etagambika kumokomo era ng'ono agamba nti ebirabo bikyajja olunaku olw'eggulu abankyamudde babankubeko ka surprise n'ebirabo bino ebyabalongo bange okuva mu bachachi members be abachachi gye bayita triple anointed and prophets Justin mukwano gwe Justin agamba Justin bannaye nkwebaza era Katonda akuwa omukisa ona agamba nti bannange Justin Katonda akuwa omukisa mu byonna kwegamba
byokola byonna. God bless you all abundantly. Essanyu ly'Abalongo linzita lulululu. Aniteera ebirabo akyabifuna kikimbagamba nti omuntu bw'ozaala Abalongo ate ng'oli serebu ebirabo boolina okubifuna ate nga Aniteera akyafuna ebirabo. Naalongo Aniteera mpoziko n'akanaalongo nina okwongerako baafuse bannaalongo oba olina okumuwa ekitiibwa nga Naalongo. Oli Ssaalongo ono Naalongo. Ono Naalongo oli Ssaalongo. Naalongo Aniteera munaye bw'atyo bakoze ki bw'atyo Akakasiza nti ebirabo bikyajja ate nga gano gakyali mabaga. Aniteera akyafuna ebirabo bingi nnyo. Nze nga nze bwendaba bulungi serebu ate muntu w'abantu, abantu bamwagala. Ebirabo byo akyabifuna ate eby'okumu abali e Riyadh mbatumiddeko Saudi Arabia, Bahrain, abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga Bagita Faad TV. Gimpereka like ate subscribing onyigi ne kade. Mwebale nnyo mwenna okuba nga munfollowinga n'okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kade. Abali e UK mbagamba nti muli bakabi nnyo. Abali e Philippine mu kibuga Manila comments nzidaba mbagamba nti muli bakabi nnyo. Mikwanja nga bali mu ggwanga erya America ku University of Chicago namwe mbatumiddeko era mbagamba nti muli bakabi nnyo. Aniteera ebirabo byakyabifuna ate ku speed akyafuna ebirabo by'Abalongo gwe noddaawo. Ebirabo byo akyabifuna ate gano gakyali mabaga tebanamuwa birabo. Ebirabo byo bikyajja, nze mbabuulidde ebirabo bikyajja. Buno bukyali bulabolabo. Ebirabo bikyajja. Ebirabo bakyaleetera ddala. Munange bye bitambulatambula kade kano ku social media rero mikwano gi ku chaachi yaabwe gye bayita triple anointed and the prophets bakoze ki bamutwaidde ebirabo. Kwabaddeko mukwano gwe amanyikiddwa nga Justin era nga Justin yamwebaziza nnyo n'amusabira mikisa myereere. Justin kugamba memba waabwe ku chaachi yaba Aniteera gye bayita triple anointed and the prophets. Chaachi yaabwe gyakola ki gyasabira be bakoze ki be bamuwadde ebirabo ebyo ate nga ebirabo byo bikyajja. Munange byebyo gimpereka like ate subscribing onyige ne kade. Mwebale nnyo okuba nga munfollowinga Naalongo Aniteera akyafuna ebirabo eby'Abalongo be. Yafuuse Naalongo kati era akakatiibwa newanabeera agenze ku TV bajja kateekangako kugamba yenjawulo y'Abalongo oba wanjawulo ku balala. Naalongo gamba taito ya Naalongo gwo kugiyita ogimanyi tebagiyita buli omu yanjawulo mu kkombe bulungi mweraba.